Yes, ku Megatron koli tugamba nti no benango subscribinga, likinga, atoberenga or sharinga. Mozada Megatron is my name. Wiki weddeko bingi bya pennies in and around the world. Era nga tugenda benanga tubisamu mpola mpola. This time around ndi ne okuwalampila Kasuku. Atumaze banga nga tetumulaba naye nga mulese onako lwalero tubenga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitambula mu entertainment. Kuku buza ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza mwebaye kubeerako nga mutulaba. I'm happy to be here once again. Luli nalaba comment zammwe abamu nga munvuma ne mbaddamu. Omwana yakuvuma ine muddamu yakuvuma yangamba oba ki naye yakuwemula nange ne muwemula ekyo ne kiva mu ddiiro oyitaayitamu mbeera waawo ne mpitaayitamu nakasanga oba ku TikTok ne ngamba kangende ku channel nkalabe naye abaana aba TikTok kye bakola waaka wange very unfortunate kye bakola waaka wange kasita ofunayo kyofunayo ebisigadde tunaatandikira awo. Okay, kwebaza okubeera nti ompaayo akadde abantu bange ne babanga bakulabako no sharinga views ku nsonga ezitambula mu entertainment. So olunaku olwaleero katwandikire ku nsonga ya Leila Kayondo yavaayo n'ageegenya Alien Skin kitamanyi kuyimba n'abanga oba lwadde olunaku lwagulu yafulumiza oluyimba. So kino kirekawa Leila Kayondo kirekawa Alien Skin lwaki alumba munne bwatyo? Kati saawa eno ndowooza omanyinza Katonda yampa ekintu kimu nzikiriza mangu. Waliwo akantu katera okugamba nti ky'otalinaako buyinza n'okkiriza n'okireka, ky'osobola okukyusa n'obaako ky'okola ki ky'okola. So for me I believe one eno time ya Alien Skin ekyokulala bajjajjaabe baamuta okitegedde bajjajjaabe baliwa bajjajjaabe his ancestors. Yes, because when you look at his story research gwe namukolako wajava bise mu bicho okutuuka wali biki tebibadde byangu but because story ye eringa bolaba his story is one of those unique stories we have had. Kaninga bolaba ya fresh kid nti yali mwana nga ali oluweero oba ani yamugwako n'amuleeta obulamu ne bukyuka mu mbeera abasinga gye tulootamu. Omanyi tulina ebirooto bye tuba nabyo nga nti singa mba ntambula oba singa mba ndi awo Museveni n'ankubira n'ampa $5,000,000 n'enkyusa obulamu okitegedde. Kati gwate oba okiroota buloosi oli ne kimutuukako aba ali awo ali mu bibye ogerera ali wa president ogerera obulamu bukyukidde ddala oba okitegeera. So kati right now Alien Skin eno ye time ye ago ge mazima. Amidst so many things happening, his star is rising. So one, wabeerawo abagala okulipira, wabeerawo aboogera genuinely nti wano ndabawo nti ye nga bw'alaba okitegeera. Kati Leila ali mbali abagala olipira yensonga wachola nti after yayogera n'afulumya oluyimba which I find okay. Ye baabala nti kimuyisaawo lwakuba nti emirundi egisinga batera otugamba nti gwe kirowoozeemu ate bw'anaatuuka nga yeetaaga Alien Skin if that day comes. But right now kyabala fortunate oba unfortunate okay kati bayina unfortunate nsinga fortunate olimba naye oluyitawo naye abeera agenzi okitegeera kye ngamba. So tewaliwo nnyawo kiwaawaaza mbu Leila alina kye yayogedde ekiri awo ekitiisa okitegedde. Abasinga many of us we don't understand Alien Skin's music. Naddala abantu oyo nabeeyita ba elites baani tebamutegeera naye naye bamudigida. He has an appeal. Aina abantu bamwagala okitegedde. You know kyekikye ngambye nti okera ku makya nga your dream is to get 100 million n'ozifuna out of the blue n'oba nazo. Yeah, so you know it's his time. Kati buli ayagala okulinnya alinyira awo ate naye kirungi alina baasise lwakuba baasika tebajja awo tugendawo ng'ekibuuzo kyembuulizaawo awadde bantu bangi kolabo. For example nalaba mbuyawo omulangira Suuna oluyimba olusindafuna budde luwuliza bulungi
Aziza Zioni olwaziza Zioni yaluzaako nendaba ono Diana Kabite sinnaluwulira bulungi nalaba balupushinze nnyo ku TikTok saawe no lwafuluma naye sinnaluwulira Clever J so ekintu kya kolabo zino zaagabagaba kiyambani kimuyamba ne bali ne kibayamba kuba ye anti kati wuliriza ye ayinza okuba nga genuine ku mutima gwe ye ayagala kukikola naye ffeno abamu tukipasiivinga nti wana ayinza okuba naye ayagala creating a legacy ye ayinza okuba nga kuba mwezi ennyimba ne babaawo omwazuukukira awo n'oluyimba olw'amaanyi Alien Skinny alina stake gy'aba atadde ku bizinensi eno kuba abeera ajja kugamba nti oli gwe wamuzza did you revive the other one's career kuba abayimbi abasinga olunaku olwaleero batunda taffaali lye bataddeko oli akulaga nti aleese abayimbi be nga 8 so ene given day ne basalawo okukola kivvulu ng'alaajanira abo era bakola ki bajja okitegera kye ngamba so kati ekyo kimu ayinza okuba nga naye ayagala laga bantu nti musajja mulungi which is PR muyambi yes so unfortunately ndowooza nawulirako lwaziizi lwokka endala ndowooza tezinnatambula nnyo but yaliko amasannyalaze kati so anaagenda gwanaawa kolabo n'ayitawo well and good kuba nalabe ne Jamie Coucher yakomyewo yavudde ndowooza mu rehab gye yatuukidde ne baproducingayo oluyimba awo kati ayina kyakola naye creating a movement yeyiye I have a question to ask you, Kuku. Tafali ki right now, Alien Skinny, lyatadde ku industry ya film. Omulaba wa? Nze ndowooza cause basooka ne bagamba agenda gwa bangi boogedde ebigambo abamu ne bababuuza agwa gwe wamuleeta kati nga gwe tuwe view yo Alien Skinny omulaba wa? Abagamba nti muzigwetanyuma sijja kulimba kubanga Alien Skinny has defied so many odds. Tumanya abantu mu music we bajja and actually ekintu kya Alien Skinny ekyo nze nganze kyandeetera okulowooza okuddayo okusoma mu kkoona ddala ku Google si bino ebyokuddayo ku ssomero but okusoma ku Google how music business is evolving engeri gyekyukamu because you need to understand how does a little known ghetto boy make it now out of the blue yes how does he overnight become what he is now because he has numbers yes ate nga numbers ze teziri theoretical ziri physical zirabako nti on any given day omuyimbi ayinza okumwerijjirako Alien Skinny n'aga nti abanaye abampagira tusimbe ku State Square omuyimbi nga w'amaanyi n'atafuna abantu mabegawe ku mugongo ate Alien Skinny n'abafuna so there's an evolution happening nange ndimugezaako kukitegeera that because you see the truth is Alien Skinny is doing he does not have the best of voices he's not doing the best of beats he's doing something he's just an entertainer saagala nakugamba ekyo nti akola ekintu ye kyeyandindooza kyeyakolanga mu budde bwe obw'eddembe kyawa abantu ne kimuyisaawo okitegeera so kati formula eyamuleeta neemusigazaawo agimanyi yekka ne Katonda ne bajjajjaabe otegedde kyegambye so kati waliwo ebibuuzo byembeera sisobola kukuddamu kuba nange simanyi Katonda yamanyi yes tutunira ekintu ky'abapromota backben baavaayo ng'atandise empisa embi mbu sente aziridde ezeeno eno tayimbye kyekyaleetera limpa ebizibu kubeera nti wasiwasi oyo olina okugenda eno olina okugenda okukakkana nga gundi ezimu toyimbe bapromota envaina bagamba nti Alien Skinny tujja kukusuula kati anyway engeri gye basobola omusuula eri emu be bategeka ebifo so baba talina concerts ze bamubookinga then becomes a problem lwakuba nti embeera ya Uganda obwavu obuli mu Uganda n'enjagala abantu gye baagalamu ssente bwavu bungi tosobola kugamba nti tojja kutegeka Alien Skinny aliko bantu ne baba yeeyisa mu ngeri gy'ayagala yonna kyotegeeza nti balina omweguya
balina mweguya newanakola empisa embi ne baana abazikoze kuba kati saawa eno ani aliko omulala yekka yaliko anti kyenkunyonnyola kati bw'oba oyagala ssente ogenda genda onoonye kireva gye ataliiko olw'okuba alina empisa oba ogenda kunoonya alien skin aliko wadde talina mpisa okitegedde so until such a day comes abantu lwe banaaga ntukooye empisa ezembi abantu bakeerako ku makya ne bagaa ntukooye empisa embi za Kamiri era Kamiri yes genda obuuze Kamiri n'akyusa yekka Kamiri yakolako ekivulu ne kigaana kyali ku Africa naawo ndowooza I think abantu tebajja nga bwe yali abasuubira and it was a message n'ategeera n'amanya nti okay yes so bapromota tebasobola boycotting alien skin tebasobola musuula bapromota bo babiveeko tebalina lo ebeera wamu kati saawa eno olaba bajjo yeekutte kampu ya alien skin agenda mutegeka ebivulu marathon gwerinako tuwa kino nkikubuulira ojja kuwulira nga ategese tuwa ya Uganda gundi alien skin ajja mutegeka bajjo ejjo twabaddeko naye ewa gundi ewa kilevajje n'amusuubiza bagenda mugulira emmotoka agenda muzimbira ennyumba agenda mugulira taata we piki ng'ani asuubizaani bajjo yabyogedde neŋŋamba kinaasoboka kino sente mmeka bajjo gwe nnali mmanyi oke gwe mmanyi ne kaakati kuba ndwawo mulaba asobola obbikola asobola isha bajja ayamba abantu bangi nga tayogera na kwogera era waayogerera nga zze uwonaga kati mwe muli wano omukola